Muhanga muriyo eminyeto ya Muhanga muriyo abantu bagete za Muhanga muriyo amazina ganje nimugamanya tukora nanjye bintu bingi bekwenda kubagamba konka obure bwagenda tikwenda kubateza tiyagasi ababashiija mbareba tikwenda babatere tiyagasi ebyanje byona First Lady yabigambira ebindi Deputy President naza kuba nabibagambira hatiya ngamba Uganda murumanya kakati ulira ekikulu obudde bwagenze dda mwena abakodomi bange mwena abalamu bange mwena abasezaala bange bannazaala bange mikwano gyange nsanyuse nnyo okubasinkana olwaleero tuvudde bangi nnyo kyobola batutuuse ng'obudde bugenda kuggwako kati nsigazayo eddakiika 2 zokka ate njagala nnyo okukuuma obudde kubanga manyi abo abapoliisi nabo tebaagala tukuba tiyagaasi kubanga bamanyize pulezidenti agenda okuddako kakati ne bambatunuulira ndabamu ba IGP ndabamu ba komishona tesaagala kuyomba nabo ate n'ekirala mulaba ntambula ne security ennene nnyo temutya bankuma kubanga olede ndi pulezidenti yagala kubasaba nasembayo okujja wano nga nzize bakubira miziki nenkomawo okujja wano nga mugenda kumpa mukyala era omukyala nemukuuma bulungi naye nankuuma bulungi leero nkomyewo nga mbasaba mumpe omukisa nfuuke pulezidenti wa Uganda agenda okuddako bingi nnyo tetwagala okutuusa ku Uganda empya tetusobola kwogerako olwaleero tumanyi nti Uganda erina ebizibu bingi tumanyi nti Uganda gyevudde wala naye negyegenda wala naye tumanyi nti ffe abavubuka eminyeeto yeffe tusobola okukolawo enjawulo nga tuli wamu nga tukolagana nga tukwasagana nga tewali kusosola kale nno mu Uganda empya twagala nga pulezidenti nga si boss nga pulezidenti savanti w'abantu so nzize singa mumpa omukisa nendera pulezidenti wammwe mugenda kubeerera pulezidenti nga mukwano gwammwe mugenda kubeera pulezidenti nga mwana wammwe but most importantly mugenda kubeera ne pulezidenti nga savanti wammwe nga yemmwe baboosi nabwekyo basebo na banyabo obwire bwagenda konka ninyenda kubasaba nk'ebiro 14 omwezi gwa Januari buli muntu yenna abeeyo alonde togamba nti tuli bangi nnyo nze ne besironda nno mwenna mubeeyo mu bungi mulonde ne bw'obanga olina omulwadde oba omukadde nga talina maanyi muyambeko abaana ba bodaboda mubatwali abazeeyi n'abalwadde balonde ate bwemmala okulonda mukuuma akalulu twagala Uganda empya etalimu kusosola Uganda empya nga bapoliisi basasulwa bulungi Uganda empya nga abantu ba bulijjo n'abasirikale nga bamukwano
Uganda empyanga basawo basasulwa bulungi nga baticha basasulwa bulungi. Sawa zino tutambula mu nsi naye nga bw'osanga abasirikale ng'odduka tekirina kubeera bwekityo. Tulina kubeera nga tuli wamu. Nandibadde na bingi ebyokubagamba mikwano gyange nekubanga obudde bugwenze kansi nzikirize muganda wange Honorable Alinda Onesimus musabire akalulu basabe nti bwe mutuuka ebiro 14 ebya January mugende nange temugenda kusanga linnya Bobi Wine ku ballot paper, temugenda kusanga linnya Musinguzi ku ballot paper, mugenda kusanga Kyagulanyi, Sentamu era mugenda kusangako akabonero akaambuleki akaambulera bw'olaba ambulera otiikinga bw'olaba ambulera olaba fesi ya Onesmus kakati njagala kukomawo wano Muganda, njagala kukomawo mu Western Uganda nga siri just Bobi Wine, nga siri just Muko, naye nga ndi president wa Uganda. Ate ebirala nga bwe mbagambe Madamu Deputy ajja bibabuulira ne Madamu First Lady ajja bibabuulira, naye era mugenda kubeera ne First Lady ng'ava wano. Ekyo mukitegeera. People power, our power. Onesimus ramutse abantu ko mu bigambo bibiri. Bigambo bibiri. First of all, Kanye was the president. Kujahan nokuba this humble kumwetonze akakwatira amburera. Ona tumwe abantu kidatiya abayamani. Final message to non-Ruchika speaking people. I want the world at large to get this message. Us as the youth and the people of Uganda, our hope for a new Uganda is far greater than the intimidation we face now. Okwenda Uganda esta kurakira okubala tukinatiinisa. Turuhire tuwenda Uganda esta. People power! People power! Your Excellency, my President, we wish you a safe stay around and feel at home. Amachika turakunda. Oyino mukazi ndowo witu. So, gumugumire turakunda. Alva kande tuwa hiya ndaso mutabazura mwena koko twino katebire aringaye ogonese tukarezema honorable zake numuturamu kuhurira and in a break from Mbarara South in a Jasper ogonese dileta witu kana esimbiro mu Rwanda. Finally around me as a special recognition. Kandi eti mutwe isimekama chika otubanje kote. Turakunda muchika. Turakunda. Akoma chika tunagemazi tuturatina. Echamu heru moro. Emma nwako dileta witu. Finally muleke president azetunyama. People power. Kare mazima. Wewe mnonga one barinda. Une eti mutwe. Wenana nubiani ni mumanya. Nubiani wazee hulala antukase. Wewe mnonga na one mtakema mureba na bandi. Nebare mnonga basere na banyabo, nebare na baperi
Tatera tiagasi ecyaha twagenda kanuru mwebale baseere Ruhanga Barundi. Nsajja yo n'ebituliko bitemu ebyo opayo abasinga tutya kubagamba bulijjo biriki bakwata Simanya batujongere